Abazigu basatu bafiiriddewo mu lutalo lwe beekubye amasasi oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ku bubi obadde maka ga Steveniga ne Justiniga gasangibwa mu Mbubi zooni e Lubaga. Ababaddewo omusango bagutadde ku mukuumi Salemu Kiberu akulira mu kitongole kya KTS Youth Service era nga bategeeza nga bamala gakkiriza buli muntu okuyingira. Baalabye basajja bamu bo ne batandika okuba enduulu era bayasikaali ng'ate bamulaba ye si byali tuubiriza nti kirabika sikaali abadde naye nga asikaali alabika ali mulo kyo nkyewuliza misoni gye baabaddeko yagaanye olinga baga nti kati batikiriiwo munaakola enkya ndowooza obusungu ne bubakwata ne bakuba bukubisi ate abantu be basengebamanyi bano lwalo lyali mukajji wali ate bayingidde asikaali yabaddemu nyini. Ababbi bano bajjidde mu mmotoka okuli Spasio ne Rawomo nga bwe baayingidde ne batandika okwemulugunya nga munne bwe yaleese mu kifo awatali mulimu. Waayise w'akaseera katono olwo amasasi ne gatandika okuvuga ekisinza okuwunyisa abantu asikaali okwewandirako nga bwe yabase ate oluvannyuma yeetwala ku poliisi n'emmundu ng'erimu amasasi abiri. N'alyoka yeetwala ku poliisi nga ne Kimbo yaleese dda poliisi n'alyoka yeetwala ali ku poliisi n'agamba mbu nze mbakubye amasasi ate nga maama bbamu abadde waggulu ng'alaba beekuba. Emmundu eyo erina amasasi ameka? Yabadde abalaba nga beekuba n'aŋŋamba senga eno abantu tufa abantu bettiŋŋana ngenza okuwulira ng'abaana bonna mu nnyumba bakaaba ne ngenda ku poliisi. Abamu ku bakozi abeera ku mizigo ababadde ttemu baategeeza nga waliyo abantu abalina emmundu nga bambadde engoye enzirugavu. Mukubiza essimu nti nayipa wange yakubidde essimu ababbi bali wano betta kubanga motoka zayingidde nga n'abaana we bali bababuuza taddati bwali mutaliiwo mbwali n'ababbi ne babakanya nti taliiwo ababbi bennyini. Yeeriva emmotoka gye baali bagenza okubbako amatundubali agambye nti emmotoka yali teriko kintu nga nkalu. Abazigu bano bafiiridde mu biffo bya njawulo ng'omu yafiiridde kayumba k'omukuumi ate omulala yafiiridde okumbi ne tap ate owokusatu n'afiira wabweru bw'ekikomera. Justine Bukedde ebyabaddewo mu maka gaabwe. bo basoose kuba nga abakale naffe nga tulowooza balina sikaali. Ekitegeeza bano abasatu be beeyawuddeko be babadde bakuba be battiddwa. Naye nga bazina balisiga nti base ba family yaabwe babadde nabuli. Bondoza nga bamaliriza ekyabaleesi naye ng'enduulu evuga nga tebatunyeega nako nti abange temukuba nduulu. Yes, tumanyi Katonda yatusaasidde ne watabaako kye batutuusizza akajja tusaasira twongere n'okumanya kiki baadde baagala kukola. Okubba. Kiki ekyabadde kigenderera kyabwe. Bayinza okuba nga tebazze kubba baadde baagala nze naye nga byonna Katonda ajja tusaasira kuli. Omuduumizi wa poliisi e Kampala Mukadde Emmanuel Okyamulinga akakasizza okufa kw'abantu bano nga waliwo n'ebizitu bye basanze okubadde essimu n'ebisusunkulo by'amasasi. From there, investigation for CID will carry on, and whereby more details will be found. But 3 were shot dead. Yudaya Namyalo ne Joseph Makumi bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV 1.